Ya tubaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe nga leero nkuleetedde akaddo kano eno. Kaddo kano kolaba ku screen yo gwe mukwano gwange atugoberera ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Kaddo kano ke bayita bwangu bwangu. Akaddo kano ke bayita bwangu bwangu. Era abasinga bakasiiga nnyo mu nnyingo z'abaana singa omwana aba aluddewo okutambula. Kano ke bayita bwangu bwangu. Abedda ke basiiganga abaana okutambula amangu kubanga bakasiiga ennyingo ne zita. Ke bayita bwangu bwangu. Gwe atakamanyi bwe katyo bwe kafaanana. Katera nnyo okumera ku lusebenju. Katera nnyo okumera ku lusebenju era kaddo kalandira wansi. Tekatera kugejja kusinga kaawo. Eyo size yako mwekatera okukoma gwe mukwano gwange. Ndakusaba osubscribing, liking, commenting ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe.